Bokati TV Nera Kwaniza ku Bokati TV olunaku lwaleero nze Sula Ssenyonga muli mutya era mugamba mutya. Tuze n'amawulire olunaku olwaleero era nga mpozi ngenda kubeera nga bateberatebera muko naye katandike ne story ya Alien Skin. Wali omutegesi w'ebivulu mu district y'Ibanda yamutegeka naye atagenda kuyimba. Yamusaba milioni 14 n'amuwako milioni 8 Alien n'atajja ne bayonoona ebintu ne bakola batya. Sente nno zino nkaddemuko agamba mu mwezi gwa kutaano mwaka oguwedde era omusajja ono kyakoze yagenda mu kooti ne yekubira enduulu naye ndowooza alaba ebya kooti birwawo kyeyakoze n'adduka n'agenda ewa Balamu. Balamu amugambe nno kakati ensonga zino bwe zibeera bwe ziti mba sisobola zihandolinga wabula katulinde kooti kyeneesalawo. Kooti singa ebeera kyesazeewo nga tekikuyamba obanga eremereddwa okusalawo then tujja twongera okupushinga tulabe ofunye otya sente. Okusinda ku musajja agamba yeetaaga millions 48 kubagamba bwabalabala sente ziyateekamu Bulango drive birala byonna okusinza ne ku losi gye yakola million 48 ziyeetaaga. Kale birungi si birungi ewa Alien Skin oba oliawo guno guvaawo ate guno guddawo guno guvaawo guno guddawo. Ajjukira babadde bali mu kugula bakava mu kugulana kwabwe bagezezaako meeting ya Captain Michael Mukula abagambye musinkane. Alien yagamba nze sijja sisinkana na Palaso agenze ne bazadde be. Alien atweetinze agambye nti why waliwo gwe batumye bazadde be ku ssomero agenze nabo kakati ate ne guno guyingiddewo. Kansooke nkuwe video eno ey'omutegesi w'ekivulu promoter olabe. Ono aze kuwaaba misango awabira muto wange Alien Skin musango kigo waaba yagano kujja okuyimba wa Ibanda mupaka wamuwa sente meka na mu twakitusiza milioni 12 mu mwezi ki gwali gwa kutaano ne muwako milioni 8 ngabula milioni 4 nankubira simu ku saawa emwe yakawongezi ngamba sigenda kujja kuyimba ne mugamba olimba kikinga manyo balimba ngebya bulijjo n'addamu nankubira sabiri nga ntandise okusolooza sente ng'abantu bayitibwa batuse mupaka wakati nangamba sigenda kujja nenzigala ekivulu nengamba OC ne DPC na RPC ne bagamba sigenda kusobola kusasula bintu by'abantu biri mu paaka muno bingi nnyo ekivulu kankiggale nenziriza abantu omu sente ne bafuluma mu mirembe ne bagenda ne baddayo kati awo nembanga nfiiriddwa ebbanga eyo negitutte najjako ewuwe nankwata amatayo envubuka gwe bayita kadeyi nakwata bwati amateye nangamba fuluma ntambula kulaki endola nenzirayo nga ntuteyo wa kooti okumuserving empapula ne bankwata mu kifuba sayingira mu mpundi ye munda kwanza serving empapula nabalaga obulazi nti wani wali yeni nankwata mu kifuba ne bakakalate muze kunkuba ekiro kitebankuba ne ntambula n'engenda empapula naziba wati bazikwata nangoli yasoma mu gabayita kadeyi ne bazibatera ku gate nenzirayo kati awo mbadde sifunanga buyambi bonna zenda nasobola kati watuuka wa koti yasala omusango oba tenaba tesalanga omwagaza sente meka sente zinateekamu ziri milioni 48 obugwamu milioni 48 zinateekamu zo kati kyo yagala Alien Skin akole mbadde njagala nzirize sente zange nzirize sente sokuba siterese kati wano bamugamba okufiringa defense yagifiringa kuba ndaba wagenda mu kooti ensonga eziri mu kooti siziteekako maanyi gange wagenda mu kooti kooti yagambye eki ya firinga defense balete bannatalina kyeyakola wadde akatono. Okay, so gatuline ensala ya kooti lawyer waabuuze kooti kyenaaba esazeewo koba osinziira nze sobola kuyingira mu musango guli mu kooti. Tukyali ku Bokati TV era mpozi agamawulire ga Alien mugategedde. Wali amawulire amalala Nandala Mafaabi ono nga mpozi ye MP wa Budadiri West avuddeyo n'alya mu ttama neyekalakaasa nga yekyanga district ya Budadiri bagiwa sente nga omanyi sente zibabawo okubeera nga baddaabiriza enguudo. Kati luno oluguudo olumu omukulu Nandala Mafaabi ye yaluteekamu ne sente ze nga ayagala lubeere nga lutereezebwa wabula kimukubye enkyuko ennyo okulaba nga atuuka ku luguudo nga mbutuufu terutuuka ku standard nga terulina welutuukira ku standard gyalwagalako oba sente ezamugibwako kubeera ng'akola ki ng'akola oluguudo olwo mukulu ddaabiriza era ne yeekyanga bubi nnyo
ngenda bawa ka video kano muberenga mulaba ngali mu kuchunya abakulira district n'aba engineer nga bagamba nedda. This is not what I paid for or I contributed for. It is a good idea. Kansoke mba video. But when you go to no, I was even the one with the delivery. Can't no brother. No, you have come to know. I was saying part of the road network. Video mugirai bulungi. It is a good idea to the leaders. Ba MP kino nzenchi bagamba nnyo. Olinza okubanga oli we NUP, olinza okubanga oli we NRM, olinza okubanga oli wa DP. Ne mukwatagalina abakulembeze ku district. Ku district baberayo we NRM. Go we NRM tosimbira wa NUP kuli. Bwabanga ku government why? Engudo za constituency yange si nungi. Nini na mwaka sente we kati tugatta amafuta tudabirize. Go we NRM nga chairman wa mayor oscowaringa. No. MP abera scoring oba kansala obani okitegeera atugera no abasajja tebafuddeeyo ekintu ne kibaawo sente ngazifuna nenga ekintu kyasobola okukola mu constituency ye kuzimba bowaholo abantu bakoyezi bowaholo bagenda kunywa amazzi bagakowe tukoleko ne ku bintu ebirala walobenda abakola bulungi wansi bulungi bwansi oyo mulungi kuba muddabiriza emigga n'ebirala n'amakubo kati mukwatagane ne district ezo mukwatagane ne district waggulu eyo nammwe district babakuwadde akasente kakozese bulungi kuba kati weebuuze lwaki Nandala Mafaabi yandibadde alya mu ttamu mbagamba nnyo nti waliwo ekiseera kye mugenda okudda musabe akalulu kati Nandala Mafaabi tukitwale nti azeeyo okunoonya akalulu ewuwe naye alina kyabanja gobanja ki abantu bakusindika mu parliament obakiikirire tozeeyo kazibere nyimbe tolabiseeko byagamba nze tebannonda kukiika mu nyimbe kituufu tebakulonda kukiika mu nyimbe bye bakulondera okuboogerera nti enguudo zeewaabwe embina biki okozeewo ki era manyi ki g'otaddewo okubeera ng'ebintu ebyo biddaabirizibwa tewali sente ofuna omusaala ofuna naye bodda mu bantu bo kiki kyogenda obanja tolina so kati nze ndowooza abamu twandibadde tukoppa enkola ya Nandala Mafaabi nze njagadde nakibagamba nakyayo wange nagamba naye olaba abasajja bakoledde campaign nti abasajja abo singa obakwata n'obagatta nti olina campaigning team y'abantu bameka nti bantu 20 lwaki tobagulira boda buli mwezi ku sente zo zofuna n'obagatta babiri bantu babiri nobawa boda emwemu bantu babiri nobawa boda emwemu then ne bubuna obubina bw'abakyala buno n'obuteekamu tugeze obukadde nga 5 sente zo baberenga bazeewola ne bagenda ne bazikozesa ne bazza ne bagenda ne bazikozesa ne bazza gwe nga tojjeemu wadde oba ntegeera yankuba akakule n'aseka nengamba bala abasajja babbi oba benaalemu oba ba opposition oba bonna babbi era mbamu balina oliza kweganga mulina like 10% abasobola okubeera nga bakolera abantu the rest bazza mu nsawo zaabwe temubazza temubakombya kalulu atasobola kubeera nga abayirewo omubiri okubakolera ekintu kyonna nga temumwiriddewo omubiri temumuza mu parliament bw'osalawo oli 15,000 oba 2,000 otunda akaluluko ogenda kubonaabona for 5 years ogenda kubonaabona for 5 years banatera okudda batandise okudda guno gwe mwaka balina okucampaigningira by November December campaign zigenda kutandika mu January omwaka ogujja tulonde naye abantu mwe mugwamu sukaali 2,000 15,000 n'ebirala ne mwetunda ne mwe ne muddayo kati kuntamu awulululele mwe ne musigala mu mbeera yakuba kasimu onale banti kakati embeera iweti abaana tebasoma naye weebuuze
abaana tebasoma bali bakuwererera paka ddi. Sigera kusuka wano eno mbere bulungi mweraba. Okati TV Nera.